Lake Victoria ezindiddwa obuwuka obuwanda obutwa mu mazzi ne gafuuka ga kiragala. Bannassayansi mu nsi yonna banvuyizza amaloboozi ku nsonga eno, balabudde amawanga agayitamu ennyanja eno. Ennyanja Nalubaale giyite Lake Victoria walabira bino ng'eri mu kaseera kakazigizigi olw'okulumbibwa obuwuka obuwanda, ekirungo ky'obutwa mu mazzi ne gafuuka ga kiragala oba mamyufu ne langi endala. Obuwuka buno buyitibwa cyanobacteria nga bwa bulabe nnyo eri amazzi, era obuwuka buno bwe bumala okugafuula erangi bwe gati amazzi gano gaba gafuuse ga butwa eri ebirina obulamu ebiwangaalira mu mazzi saaka abantu. Okumanya obuwuka buno bwa bulabe nnyo kubanga webusiisira ne butandika okuwanda ekirungo eky'obutwa kino awo ku mazzi we buba buli waggwawo omukka ogw'obulamu ogumanyiddwa nga oxygeni, era n'olw'obukulu bw'ensonga eyo ekitundu ekyo we buli ne kituumibwa dead zone kubanga kibeera tekikyawa bulamu eri ebitonde. Obuwuka buno bubeera bumazeewo empewo eya oxygeni olw'ekirungo eky'obutwa kye buwanda. Kaakati oluvannyuma lw'ennyanja yattu Lake Victoria okutandika okukoma kumpi ku buli bulamu bwa muntu agimanyi olw'amazzi okutandika okufuuka aga kiragala, Bannassayansi okuva ku Michigan University basitukiddemu ne bajja okwekebejja amazzi gano okumanya ki kyennyini ekigenda mu maaso ate n'okumanya entabwe kwevudde obuwuka buno bwesogga ennyanja yattu. Oluvannyuma lw'okwekebejja amazzi gano bakizudde nti nawokerawo obuwuka buno mu lunabuddu obumanyiddwa nga cyanobacteria bwazinga dda amazzi g'ennyanja eno. Naye abaffe obuwuka buno buva ku ki okuzinda amazzi? Okusinziira ku Bannassayansi, ensonga oluusi ziba za butonde, oluusi ziva ku mirimu egikontana n'obutonde abantu gye bakola. Wabula egy'obutonde okugeza bagamba nti ebintu ng'amataba, emiyaga, omusana bwe gwaka ennyo, amazzi ne gwokya nnyo ate ne gakalira, amazzi nga tegatambula, ekitangaala nga tekituuka bulungi kungulu ku mazzi n'ebirala bisobola okwesogga amazzi ne kiviirako embeera y'obuwuka buno oba obutwa okutandika okulumba ekitundu kino amazzi gano we gabeera. Wabula ku kyennyanja Nalubaale Bannassayansi bakinoganyizza bulungi nti tekyekuusa yadde ku butonde bw'ensi, wabula bagamba nti kivudde ku mirimu egikolebwa omwana w'omuntu egikontana n'obutonde bw'ennyanja. Bannassayansi banakoddeyo emirimu okuli okuyiwa kasasiro mu mazzi, okuyiwa obubi bw'ebisolo mu mazzi, okwokya empiira, omukka oguva mu makolero, zikemikozi eziyita mu ttaka ne mu bbanga, era nga bagamba amawanga agayitamu ennyanja eno kino gakikoledde ebbanga ddene n'oluvannyuma ennyanja yatendewaliddwa kwe kutandika okuzaala obuwuka buno. Singa omuntu yenna omala n'olya ebimu ku bintu ebiwangaalira mu nnyanja ebiba bimaze okwonoonebwa amazzi gano oba n'onywa amazzi gano agaba gamaze okwonoonebwa obuwuka buno, oluma omutwe, osesema, obeera osinduukirirwa emmeeme, osobola okufuna obulwadde bw'enkizi, osobola okuzimba emimwa ng'egy'ekyennyanja kye twakulaga gye buvuddeko, emimwa ne gituutiira mpozi nga bw'olaba egy'embizzi, osobola okufuna obuzibu mu mawuggwe n'ebirala bingi. Ate obulamu obuwangaalira mu mazzi obuwuka buno we buli gamba ng'ebisolo n'ebika by'ebyennyanja byonna bifa kubanga empewo eya oxygeni emalibwawo kasita obuwuka buno bweddiza ekitundu ekimu mu mazzi gano. Obuwuka buno bufuula amazzi okuba amamyufu, pozi era nga bw'olaba aga Lake Natron, ennyanja emmyufu gye twakulaga e Tanzania gye buvuddeko. Twakutegeeza nti ennyanja eno erimu zi cyanobacteria ezifuula amazzi okubeera amamyufu, wabula nga wetwogerera ne mu Lake Victoria butuuse. Bannassayansi bakubirizza amawanga gonna omuyita ennyanja eno gasitukiremu ng'eyatega ogw'ekyayi okukugira abantu baago okukomya emirimu gyonna egikontana n'obutonde bw'amazzi gye bakola, saako okukuumira eriiso ejjogi ku nnyanja eno oba nga baagala obulamu n'ebiri mu nnyanja okusigala nga biramu. Ebitundu akawuka kano mwe kasiisidde ku nnyanja Nalubaale bategeezezza nti bye bimanyiddwa nga Winamu Gulf, nga bino bye bigaziwa okwolekera obukiikakkono oba obuvanjuba obwa Kenya era okuyingira mu bugwanjuba bwa Kenya mu bitundu nga Kavirandu Gulf, Nyanza Gulf n'ebirala.
Lake Victoria eyogerwako mu kaseera kano erumbiddwa obuwuka obw'obutwa eriisa eryegabirira abantu abasukka mu bukadde 47 wabula nga mu kaseera kano yerumbiddwa obuwuka buno obw'obutwa obwogerwako. CBS FM.